Nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkwaniriza mu programu yaffe eno Church Before Church, nange omuweerezaawo John the Preacher. Olunaku lwa leero njagala kwogera ne baganda bange ababuulizi b'enjiri be tukola omulimu ogumu. Mbeebaza nnyo nnyini ddala olw'okuwaayo akaseera ne mugenda mukola omulimu gwa Katonda. Bassebo ne bannyabo, we twogerera ensi eri bize nnyo, abantu tebakyayina budde, naye gwe wenna awaayo akadde Mukama n'akuwa ekisa n'osobola okumuweereza mu budde obwo bw'oyina, Mukama aweebwe nnyo ekitiibwa. Naye njagala tubeeko obugambo obutonotono bwe twebuulirira olunaku lwa leero. Ndi mubuulizi munno. Bino bye tugenda okugabana bisobola otuyamba okwongerayo omulimu gwa Katonda nga tetwesittazza muntu yenna. Nasomye ekyawandiikibwa kiri mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'okubiri olunya olw'24 nga Bayibuli egamba nti erinnya lyange livumiddwa mu baamawanga ku lwammwe. Waliwo obuntu obutonotono bwe tutwala ng'obutono, bwe tutassaako mwoyo, naye nga buleetera enjiri okwonooneka, nga buleetera ekifaananyi ky'enjiri gye tuweereza okwonooneka, nga buleetera abantu okutwesittalako. Bwe njagala twogereko olunaku lwa leero. Okola omulimu mulungi ng'omubuulizi w'enjiri. Weebale kugenda ku streeti n'oyimirira n'otatya bivumo, n'otaswala, n'oyimirira oyogere erinnya lya Mukama eri abantu. Naye njagala kubuuza, lwaki bw'oba obuulira enjiri omaliriza olingiza mu mmotoka z'abantu? Lwaki oteeka omutwe gwo mu mmotoka z'abantu? Lwaki obasabiriza ssente? Lwaki obasaba amazzi? Tolaba ng'ekyo ky'okola kikuweebuula, kikumalamu ekitiibwa? Abantu batandika okukulaba nga toliiwo kubuulira njiri, wabula nga wazze kukola, wazze kusabiriza, oba ofaananira ddala buno obwana obukalamojja obusaba ssente ku kkubo. Omulimu gw'okola munene, okola mu woofiisi ya kitiibwa. Bassebo ne bannyabo ababuulizi b'enjiri abali eyo, teweenyooma, woofiisi gy'okolamu ya kitiibwa nnyo. Teri nsonga lwaki obuulira enjiri nga bw'olingiza mmotoka z'abantu, bw'obagamba anko sooka ompe ku mazzi enkalamata endi bubi, nfuniraayo 1000, nfuniraayo 2. Ekyo kituweebuula. Abantu ababadde bakikola tuteekeddwa okukikomya. Kiweebuula omulimu gwaffe ogw'enjiri. Njagala kubuuza gwe omulala, ova otya ewaka ng'ogenda ku street kubuulira njiri, n'okwata Bayibuli ate n'okwatirako n'akasero akasaba ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo? Ebyo nabyo si birungi. Abantu ababiraba batulabira ddala ng'abantu abanaku abawedde emirimu, abaafuula enjiri omulimu ogw'okufunamu ensimbi. Omu agenda kugamba nti Bayibuli bw'ekyo bweyogera nti omubuulizi w'enjiri anaalyanga ku njiri ye, naye si bw'atyo. Tuteekwa okwewa ekitiibwa. Omuntu akutunuulire nga toliiko kyakunenyezebwa, omuntu akutunuulire nga talina kyakwekwasa, omuntu akutunuulire kale basigale kutugamba abazungu babawa ssente, muliwo abazungu babasasula, kale basigale kwogera ekyo, naye nga tebasonga ku bintu ebituufu ebiweebuula. Ekyo nno nakyo si kirungi, tuteekeddwa okukikomya. Mukama yeebazibwe. Ekirala, lwaki tubuulira enjiri ey'okusonga mu bantu? N'olaba omuntu ng'ayitawo, oba tayambadde bulungi, oba ali mu mmotoka ya bbeeyi, n'olyoka omugamba oli mmotoka ya bbeeyi naye ogenda kufa ogirekewo. Lwaki okolima? Bayibuli bw'eba eyogera ku njiri egamba ge mawulire amalungi. Abantu bawulidde amawulire mabi mangi. Bwe tuba tugenda ku kkubo, bwe tuba tubabuulira enjiri, leka tutwale amawulire amalungi. Twogera ku buntu obwo butonotono, naye nga butono, bulabika ng'obutono, naye nga bwonoona ekifaananyi kyaffe n'erinnya lyaffe ng'ababuulizi b'enjiri. Bwe twogerako obwo, naawe ampuliriza
ogenda kutuwandiikirayo mu comment awo byolaba nga twetaaga tubikyuseemu ng'ababuulizi b'enjiri. Ekirala, lwaki gwe weekwata ekifo ekimu gwe mwaka ku mwaka ku Cornelio w'obeera? Mwaka ku mwaka, era ne bw'osangawo omubuulizi omulala nga yakusooseewo, waakiri oyita abakanso ne bamugobawo, waakiri oyita abapoliisi ne bamugobawo. Lwaki? Ng'ate Bayibuli egamba enjiri eno ey'obwakabaka egenda kubuulirwa amawanga gonna, gwe weesibyawo wamu wokka. Mwaka ku mwaka w'obeera buli lunaku. Mubuulizi wa njiri, mbuuza, kigendererwa ki ekiri awo? Yabaffe mwe abasiiga amafuta ku streeti nga buli akwata amafuta gambwe abawa ssente, ekyo kyo kyavaawa? Era ekyo kyatandika ddi? Eyo nayo tugiyita enjiri oba kintu kirala nnyo? N'olwekyo tuteekwa okulongoosa omulimu gwaffe n'ekifaananyi kyaffe, abantu kye batuyinako batandike okututunuulira, balabire ddala nga tuzze kukola mulimu gwa Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama yeebazibwe. Bwe tunaayimirira ne tukola omulimu gwa Katonda, Katonda n'asanyuka, mu ggulu eggulu ne liraba ne lisanyuka, ligenda kutugabirira. Nsembyayo kano, buli mubuulizi wa njiri yenna, noonyaayo akalimu akatonotono k'osobola okukola, ne bw'oba tokako nga si ggwe okatuulako kale, ne waakiri nga kasobola okuleetayo ku ssente. Kubanga abaana bo, mukyala wo, bo bamanyi kimu nga ku mmeeza kuliko omugaati. Naddala abaana togenda kubabuulira nti mbuulira njiri nga bo balina bye beetaaga nga tosobola bibatuusaako. N'olwekyo nkusabye, funayo akalimu, oba okola mudaala gwa capati, oba oteekawo okubira ngatto, oba okola mulimo ki, kasita guba nga gusobola okuwayo kasente, naye nga n'enjiri bw'ogibuulira ogenda kuba omubuulizi omulungi ataweebuuka eri abantu. Nsembyayo ne kano, okwewola mu babuulizi b'enjiri si kirungi. Tulabyeko ababuulizi b'enjiri abeewola, weewola amanda ga microphone ku maduuka n'oba nga tosasula. Ne weewola amanda ga microphone ku maduuka nga tosasula. Bakumanya wonna, emmere y'abandi ogirya n'otasasula, n'obagamba ki Mukama bawe nnyo omukisa. Munywa obuugi bw'abandi ne mutasasula, n'ogamba Mukama bawe omukisa. Ebyo byonna bireeta erinnya lya Mukama okuvumibwa. N'olwekyo tulongoose, kituyambe okuba nga tubuulira enjiri ate nga naffe tusobola okusikira obwakabaka. Pawulo agamba nti kiŋŋwanira bwe mmala okubuulira abalala nange mbeere nga nsaanira. Yesu abawe omukisa.